Akaseera k'okugaggawala bwe kaba katuuse n'omwavulu nkupe asobola okufuna omukisa ogutali muzaale wabula omukisa omusango obusanzi. Miliyoni za 50 Uganda Police ze sente zeetaddewo singa oba omanye eddoboozi lino lye ŋŋenda okuba nga nkuzannyira. Zaali ennaku z'omwezi 6 omwezi gwali gwa 7 lwali lunaku lwa Sande. Ekyo nno kye kiro ekyali eky'entiisa wakati w'essaawa 3 n'essaawa 4 omwami David Mutaaga okwosaako n'omukyala Florence Mutaaga lwe baafumitibwa ebiso ne battibwa nga baakakomawo okusinziira ku mawulire nga bwe gaagamba. Naye ate okusinziira ku b'omunda abaali bawangaddeko ko n'omugenzi nabo information baatuwandala era ngenda kuba nze kennyini nkuwa information eyo. Now wuliriza eddoboozi lino bw'oba osobola okutegeera nannyini ddoboozi lino weewangulidde miliyoni za 50. Uganda Police Force ekuteereddewo ennamba y'essimu gy'osobola okukubako n'ogamba nti oyo omutemu mumanyi, oba bw'oba olina kintu kyonna kye walaba ng'omuntu yenna ateeberezebwa okuba nti ye yeenyigira mu ttemu lino oyinza okuba wamulaba naye nga watya kuvaayo kwogera. Ennamba y'essimu eno ya kyama, osobola okugikubako gwe n'owaayo information n'obabuulira omuntu yali afaanana atya newankubadde yali ali mu masiki gw'oyinza okuba wafuna omukisa ogukola ki ogumugoberera n'omulaba n'omwetegereza. Njagala tuwulirize akatambi kano poliisi keefulumiza olunaku olwaleero ate then nkujjukize bulungi emboozi eno nkuwe ne information empya gye tulina ku bagenzi okusinziira ku biki ebyasaasaana. Waliwo abavaayo ne bagamba nti information yasaasaanyizibwa nti bano abaagalana ababiri baali baakamala wano ebbanga ttono. Si kituufu, era abayina information ku bagenzi bayina bye basobola okumbuulira nga nze Vicky bye njagala nsharinge namwe olunaku olwaleero. So video giweka like, subscribinga, likinga tusobole okuba nga tutambula bulungi nnyo nnyini ddala. Kakati akatambi katandise bwe kati. We suffer. You children have studied. Me, I'm not studying. I'm at home suffering. Now go to hospital. Go to hospital. Oh, I come in here. And unfortunately, I saw something. Wait! Matuka! Come and help your husband. Your husband is here, guys. Kandiddemu eddoboozi miliyoni za tante zikuyita mu ngalo nga towulidde bulungi. Studied. Me, I'm not studying. You get it? We suffer. You children have studied. Me, I'm not studying. I'm at home suffering. Now go to hospital. Go to hospital. Oh, I come in here. And unfortunately, I saw something. Wait! Matuka! Come and help your husband. Your husband is here, guys. Okay. Kati ako ke katambi k'omuvubuka omutemu oba omusajja omutemu eyayingirira amaka ga omugenzi David Mutaaga ne Florence Deborah Mutaaga n'abatirimbula ku kiro kyanga 6. Kati era mu kifaananyi ekyo poliisi esobodde okulaga size y'omutemu gwenoonya yoyo CCTV cameras gwe zaakola ki gwe zaakwata nga bw'omulaba mu size oyinza okuba size y'omuntu eyo okola ki ogimanyi bulungi. Then ekirala oyinza okubeera nga eddoboozi ly'omuntu ono ayogera olitegeera naye lyetaaga oliwa akadde towaayirizaamu omulala kubanga eddoboozi lino first of all akatambi kano kali edited. Poliisi yakeeditinze yabadde etuwa omutemu we yayogereranga so neetatuwa conversation number nga bwe yakola ki nga bwe yali. So what you should know nti akatambi first of all kali edited. Katukusaba bw'oba owuliriza obulungi ng'oneewangulira miliyoni 5 mu kuyambako poliisi okuzuula omutemu. Wuliriza n'obwegendereza okakase nti eddoboozi ly'omuntu gw'owulidde y'oyo gw'omanyi. Then secondly, njagala tuyite mu conversation eri mu maloboozi gano ag'ababiri kubanga mu katambi kano oba amaloboozi gano njagala nkwawulire buli ebigambo bino bye ngenda okukusomera bye njagala ofokasingeko ye nannyini ddoboozi gwe banoonya kuba akatambi kalimu amaloboozi g'abantu bameka g'abantu 2. Kati tuleme kubeera mistake ni ate tuweeyo eddoboozi ly'omugenzi ogambe nti mumanyi kuba mulimu eddoboozi ly'omugenzi at the same time ne mubaamu n'eddoboozi ly'omutemu. Kansooke nkujjukize nti ng'ennaku z'omwezi 6 omwami
David Mutaga n'omukyala Deborah Florence Mutaga battibwa. Omutemu yayingira mu nnyumba mu ngeri abe mu nnyumba gye bataategeera n'abafumita ebiso. Yasooka kutirimbula musajja oluvannyuma n'atirimbula omukyala eyali ali mu kisenge waggulu. Naye okusinziira katambi kano engeri gy'ogenda okuba nti okanalizinga oba okawo obudde okategeere bulungi mu bigambo ebibadde byogerwa, kiwulikika nti omusajja yamala okufa oba yali alaaja n'afa. Omusajja ono omutemu n'ayita omukyala ajja alabe ebbaawe akole ki? Afe. Kati alabe ebbaawe engeri gy'afaamu amutaase. So now ekisooka omutemu agambye nti we suffer, your children have studied, me I'm not studying. Omugenzi n'amugamba nti go to hospital, n'akiddamu ogwokubiri nti go to hospital. Ekitegeeza nti omutemu yali agamba mwami Mutaga omugenzi nti ffe tuli eno tubonaabona, abaana bammwe basomye, nze sisoma. Wuliriza akagambo kano, me I'm not studying, nze sikola ki? Nze sisoma. But your children have done what? Have studied. Bo basomye. Ekitegeeza nti omuntu ono eyatemula ayinza okuba ayina oluganda oba akakwate kwani ku mugenzi David Mutaga. Kati wano wekigenda ne kyawukanira ku mukyala nti eyali azza okutemula ayinza okuba kagenderere yali tajiridde mukazi nga yali ajiridde ani? Nga yali ajiridde musajja. Because agamba we suffer, your children have studied, me I'm not studying. Teyayogerera mu balala nti tebasoma, yayogera ku ye general ng'omuntu nti nze sisoma. Then mwami Mutaga omugenzi ye n'amwanukula ng'amugamba nti genda mu ddwaliro, genda mu ddwaliro, go to hospital, go to hospital. Naye nga mwami Mutaga engeri gy'akyogeramu alaga omuntu amuli close, amuli kumpi. Bw'oba owuliriza conversation eno oba bw'owuliriza obulungi amaloboozi g'abana ababiri, omutemu still bw'amala okwogera ebyo mwami Mutaga omugenzi n'amugamba nti agende mu ddwaliro, era omutemu n'addamu n'amugamba nti I'm at home suffering. N'amugamba nze ndi waka nkola ki? Mbonaabona. Mwami Mutaga omugenzi n'amuddamu n'amugamba nti I was coming here but unfortunately I done something. Nti bwe mbadde nzija wano, unfortunately mu Luganda kyeki? Ekyomukisa omubi. It may be unfortunately, okay, ekyomukisa omubi nina kyenkoze, I've done something. Then omutemu n'awulikika era mu katambi kano ng'agamba nti wife Matuga, come and help your husband is here dying. Kakati omutemu tamenshonize na bulungi ddoboozi lyani lya Mutaga omukyala, because ye Deborah Florence Mutaga. Naye omutemu agambye wife Matuga, come and help your husband is here dying. Mucho abadde ayita omukyala ajje jangu oyambe ebbaawe ali wano akola ki? Afa. So ebigambo by'olina okubeera nga omaakinga bw'oba onaawangula millions zino 5 bye bino wammanga. We suffer, your children have studied, me I'm not studying. Ebyo ebigambo by'omutemu. Then era ebigambo ebirala eby'omutemu eddoboozi ly'oba owuliriza ennyo, I'm at home suffering. Ekyo kigambo kya mutemu. Ekigambo ekirala ky'oba owuliriza eky'omutemu kye kigamba nti wife Matuga, come and help your husband is here dying. Awo bw'oba osobola okuvaayo n'otereeza bulungi eddoboozi eryo nti lya Joel omumanyi, osobola even here your children have studied, abaana bammwe bakoze eki? Bo basomye. Then awo osobola okuba nga otegeerera ddala eddoboozi eryo n'oba nga omutemu omumanyi. Police evuddeyo n'ekola statement negamba nti on Sunday July
ng'ennaku z'omwezi 6/2025 we registered the murder of Mr. Mutaga David and his wife Deborah Florence Mutaga in Entebbe. In collaboration with other security agencies, the police are actively searching for the suspects and gathering evidence. Mucho obutemu obwo bwakolebwa ng'ennaku z'omwezi 6 obwayingizibwa ng'omusango gw'okutta abaagalana bano ababiri, mwami Mutaga David ne mukyala we Deborah Florence mu bitundu by'Entebbe. Wakati w'enkolagana ya poliisi, ebitongole by'ebyokwerinda ebya poliisi bikolaganira wamu okusobola okulaba nga banoonya omutemu n'okuba nti bakuŋŋaanya obujulizi. Then namala n'agamba we have obtained a recording of the suspect's voice and argue anyone who recognize it to come forward and help identify the individual. Mu nkolagana eno ebitongole by'ebyokwerinda gye bibadde biyina oba gye bitaddewo mu kaseera kano k'okunoonya omutemu yaani basobodde okuba nga bafuna eddoboozi, akatambi k'amaloboozi akarecording akateeberezebwa suspect ono, eddoboozi lye balifunye era nga bayita omuntu yenna oba basaba bayambibwe ku muntu yenna asobola okurecognizinga oba okutegeera eddoboozi ly'omutemu ono. Bw'obanga osobola okulitegeera, please jangu oveeyo police giyambeko to identify, giyambeko okumanya omuntu ono mu buntu yaani. Then police nemala negamba a reward of 50 million shillings been offered by Uganda police to anyone who provides information leading to the suspect's apprehension. Then police egamba ataddewo millions 5 yonga police zino sente zigenda kuweebwa Uganda Police Force millions 5 singa oba osobola ogiyamba n'ogiwa omukisa n'ogitegeeza omuntu oyo yaani bw'oba omumanyi ezo sente obwanga gwe just ne bw'oba omumanyi bumanya nga tomanyi waali n'omusente bwangu bwakufuna. Kakati just busate bwangu bwakufuna bakuwadde ekifaanyi nga bakuwadde shape y'omuntu n'engoye zino engoye si mpya nti yaziguze jjo. Oyinza n'okuba neyibawo badde omulaba ayambala combination y'engoye eno nga n'eddoboozi lyo limanyi bwakubuuzaako good morning, so kyangu yeemu kati omutemu agenda tandika kukyusa ndowooza ddoboozi. So if you have any information that could assist that could assist in locating and apprehending the suspect, please call enamba y'essimu eri +256 kitegeeza n'ali ebweru w'eggwanga osobola okukola ki okukuba nti mulabyeko Switzerland ate abakulu gye bakola ki gye baali. So enamba y'essimu eri +256 769 675 918 eri +256 769 677 599 18. Specifically essimu eyo si ya lukale nti bagenda ju recordinga bonagikuba police waliwo ajja okukwata gwe muwe information yo bakwase millions 5 obabuulire oli waddemba okusooka bagamba bakuweeko deposit simanyi oyinza okuba ne beekuba bw'oba weekakasa osobola okusooka n'obasaba deposit ne bateekako ka initial deposit okakasa nti nabo bali serious n'obawa omutemu basobola okunoonya nti gwe wabafera era naawe n'obakola ki ne bakwata. Then mujjukira waliwo obutemu obwakolwa ku mutaka w'ekika ky'abendiga basawo reward ya millions 20 okukwata omutemu tabula. So millions 2 batuuka kukwata tabula nga teri muntu azikoze eki era poliisi nga poliisi yakola okunoonyereza kwayo nesobola okufuna tabula. Yes. So now ekyo nga nkitadde ku mabbali waliwo ebigambo ebyagenda mu maaso kubaagalana bano ababiri abaatemulwa naye nga waliwo ababamanyi abawangaddekokko nabo abagamba nti bano ababiri baali tisiba akamalawo ebbanga ttono nga ffe bwe twali tugamba oba amawulire bwe twagakola ki bwe taagawulira. Nina omukyala
awangalira Switzerland still yavaayo nanyinyonnyola ku bafumbo bano. Bimu ku bye yanyinyonnyola njagala tubiwulirize. Munange omuntu eyafudde twabadde tumanyiganye bulungi nnyo, yabadde mikwano gyaffe nnyo tumanyiganye ebbanga ddene. Kyokka mu Uganda ebintu buli omu amala galeeta bisitooli tebamanyi na bye boogera tebabitegeera na kubitegeera. Kubanga bano abantu abo bamaze mu Uganda emyaka 2 n'ekitundu namba emu. Namba 2 mu Gwokutaano baali wano ne batunda enju baali n'enju wano mu wane Swiss ne batunda enju. Omwami yabadde accountant, omukyala yabadde akola mu banka, yali akola mu banka. Kati already babadde mu Uganda emyaka 2 n'ekitundu. Okiraba kati bwe mpuliramu nti mulimu ebya family, ate abantu abo babadde tibeesembereza nnyo na family. Omwami ono yasooka kusomera Bungereza ate n'addamu n'asomera wano n'akolera wano university wane Swiss. Kati ate n'ebyo bibagamba emyaka 3 omwami amaze wano emyaka 39. Mpozi mukazi we yali akola ku embassy ya Uganda eri France. Omukyala gye yali akola owulidde. Omukyala alina family, omukyala musoga omwami muganda, omukyala alina family ku bano bannabeete simanyi nabeete owulidde. Ne buli omu byasanga byayogera mannange ffe tutandise n'okunyiga waliwo abagamba yavudde Germany. Kati ate bwe bataddemu ebyo mu family oyo omwami yabadde balina ssente ate kati yabadde akoze pensioni ate n'atunda ennyumba ya wano. Kati sisuubira nti yalina emivuvungano ne ba family, yabadde alina ssente kuba yasomera wano yakolera wano. Omuntu akoze university wano n'akolera wano aba alina omusaala mulungi nnyo owulidde. Ndowooza mbyewuliriddeko. Ebigambo ebyali byayogerwa nti bano baali baakamala wano just weeks 2 nga baakakomawo nedda. Omukyala abadde abamanyi obulungi agamba Uganda abadde baakamalayo emyaka emeka? Emyaka 2. Kitegeeze Switzerland baali bavaayo dda. Switzerland bamanyi abawangalire Switzerland bo basalako ne bagiyita Swiss. So era ekikonfaminga okusoma kw'omusajja ebimu ku bye yampeereza ebifaananyi ebya mwami n'omukyala nga bali n'omu ku political activists omukyala Winnie Byanyima. Post eno sigenda gibateeramu mu buntu, in fact kangibateeremu. Post eno kyemmanyi oba mwagirabako oba muyinza okuba temwagirabako. Bimu ku birago omukyala Winnie Byanyima nga congratulatinga okusoma kw'abano naddala mwami David Mutaaga. So era yali tali muno mu ggwanga Uganda, yali eri Switzerland. Manyi kati nange nfuuse mu Swiss mu mbeera eyo. So ebyo byolina okubeera ng'osooka okutegeera n'okumanya. Kandaba oba mami kwali anyongere information. Naye ekyewuunyisa Vicky mazima wano bwe tufiirwa nze nange bamanyi nina ssente bwe nfiirwa bansondera naye bano tewali n'omu yabasondeddeko nti oba tusabe oba teri baabadde si balungi. Otyo kati obadde gwesooka onnyumiza ebibyo. Ebyange nanti kati poliisi yeetaddeko ssente. Kati njagala kumanya information ya wano nti baali bamazeewo ebbanga tono nga baakakoma. Gwe waŋŋamba luli nti baali baali bamaze emyaka 2 n'ekitundu agakatonda sikulimba. Baali bamaze emyaka 2 n'ekitundu kyokka ennyumba yaabwe baagizimba sipiidi. Eno mwe baabattidde? Bano mbamanyi bulungi nnyo. Omwami yali mukwano gwaffe naye bwe yawasa oyo omukyala omusoga omwami n'akyuka naye nga wano omwami abadde ali kumpi kuweza myaka 4 naye omukyala yamadde amazeewo 3. Omukyala yava France. Kitaawe omuto gundi ono naveeta yali ali mu embassy ya gundi ya Uganda embassy France. Kaakati lweri baali baakomawo naye ne bakomawo ko mu Gwokutaano omwaka guno. Ne bakomawo ko omanyi bwoto ebintu byo byonna tobimaliriza mulundi gumu.
eyo babadde balinayo amaka baali balinayo ennyumba bwe baviirayo baleka bagitunze baali bagitunda era baali bagitunda dda basooka ne bateekamu abapangisa naye ne bitatambula bulungi ne bagitunda. Okay. Naye ennyumba teyali awo nti ze zino kati ng'eyo gye baabadde nayo mu Uganda. Ne area mwe bali singa kati area yaffe oba ng'ennyumba ze tuli area yaffe bwe ziri yali nnyumba bwetyo naawe nga bw'omanya ebi naye nga balina nnyumba at least. Naye nalabako abataddeko nti vira nti ndowooza yali ya mitwalo tugambe nga 600,000 oba 800 nga teweza miliyoni ya wano. Naye nalabako abataddeko oba abadde ne vira beve bannanga Abannayuganda. Bakipika bakipikamu omukka. Bakipikamu omuliro. Kaakati omuntu oyo nze ndowooza. Ndowooza waliwo yali ayagala awo oba wa family oba naye nze ndowooza ku lwange. Omwami yabadde muntu mulungi nnyo ng'omwami sitayiro ze ng'alinga basajja bazungu kwegamba omwami nga sitayiro ze endala nnyo si z'abaddugavu. Yabadde omwami musirise kiri awo kitaata kisse kibotta. Naye bambi nze kyannuma nnyo. Kakati bataddewo miliyoni mmeka eyo sitori mbadde sinnagiraba? Miliyoni za 5 eri amanyi eddoboozi ly'omutemu kuba eddoboozi ly'omutemu ddyo baliteereddeko. Okay. Naye okusinziira ku conversation ngenda gikusindikirako eraga nti maybe eyajja okutemula yali abamanyi. Of course yali abamanyi. Ate alabika wa family kuba mu bigambo bye ng'agamba nti abaana bammwe basoma nze sisoma. Then kati ate ye mwami Mutaaga ng'amugamba agenda bugenzi mu ddwaliro. Then omutemu awo n'addamu n'amugamba nti tekijja kusoboka. So bwe bityo bwe biri. Nange wamma ku battamwannyinaze ngenda kuteekawo ssente nnyingi osanga nange naazuula abattamwannyinaze. Gundi battamwannyinaze mu bukambwe kati gyawera emyaka 2 mu February naye baamutta bubi mwannyinaze. Naye abaamutta nze ndowooza era nabo baali baagala nze. Baali bategetinga ggwe. Baamutta lwakuba nze kati bwe bamutta ebintu bwe banzijjawo kati ebintu byange babitwale mangu bwe bityo. Yenkola y'abooluganda. Naye oba tebaalina baaluganda nze ndowooza oba yalina mutabani wange. Omanyi kati munnange abantu abawagira NRM bakola ebintu olw'okuba bawagira NRM batta abantu ne batabakwata nako. Okay, gwojja kumpereza eddoboozi nange mbuulirize waliyo omuntu nange gwe mmanyi ku bantu ba family. Naye oyo omuntu oyo alina wano mukwano gwe bano yakyalako wano ewa Mutaaga kati waliwo omukazi omulala bamuyita Gundi Margaret. Era yabadde nnemba waabwe oyo amanyi oyo omukazi aliko oluganda Mutaaga mwannyina. Nja kumubuuza bw'anaabuuza mwannyina ddala naye ne mwannyina agamba walimu abantu Debula baali bataagala oyo Debula. Abantu baani ab'okusayidi y'omusajja nga tebaagala mukyala. Kisoboka kuba abantu ba Gundi ono ba Debula ate bo babadde bakolagana ne oyo Debula. Okiraba? Abantu ba Debula bo badde bakolagana bulungi naye. Okay. Kati lwaki temwaba wa mabugo ki ekyagaana?
Anti ekyagana ne bwe tufiirwa wano tebajjaayo olumu tubadde tusinkanako obeeyo waliyo Zurich Fest waliyo Zurich Parties ng'eyo gye tusisinkana naye bwe wabeera waafiiriddwa tebajjaayo ate tebakuba na ku ssimu kugamba gundi nga kitalo tebuli gw'obuuza agamba leka baa okay mpozi omwami tubadde tusisinkana mu matooke eyo gye tugula amatooke omwami yabadde ajjanga okugula emmere eyo gye mugulako ku mmere y'Abannayuganda eyo waliyo obuduuka eyo bunga bw'abayindi obuduuka bw'abayindi eyo gye bagaleeta eyo gye tubadde tusisinkana omukazi abadde tagulaayo mmere musajja yabadde atambula ate eyo banka gye baateekako nti omusajja mwe yabadde akola eyo omwami wange mwabadde akola omwami wange yakolayo okitegeza omwami we abadde akola n'omwami omwami takolanga naye era omwami yagenze mu banka balabe sisitimu bonna abakozi takolangayo omwami yabadde accountant mu banka ndala nnyo naye seeyo wubesi gye baateekako nyinza nawano okukubira ebifaananyi n'enkulaga ebbanka y'omwami wange gyakoleramu ate kwe baatadde mbu gye yabadde akola okay ndowooza information abantu ababa nayo baba weebali lwakuba ebiseera ebisinga tujjamu amaanyi omusango gwa mada waliwo wootuuka nga toyagala kgenda kusima kino na kino kebibebera ebibuuzo ku muntu abadde amanyi omugenzi waliwo ebibuuzo by'oteetaaga kukola ki kubuuza n'obirekerayo neeyisayo omugenzi n'ebirala ebifaananako ng'ebyo ebimu sometimes okola ki obyerekereza so police millions 5 ye reward gyetaddewo osobola okwejja mu bwavu singa okozesa omutwe gwo because innocent gusulwaga toli mwavu omutwe gwo gwe mwavu this time around kozesa omutwe gwo webbulule millions 5 police ejazikuwa ne singa olemererwa police era yennyini ejja kukola omulimu gwayo nakati ekyali mu kukola okunoonyereza okukakasa nti ekwata suspect ono esobola okuba nti emuvunaana then alyoka ataafuuke omutemu as of now banoonyaani suspect oba ateeberezebwa okuba nti yatta ababiri bano sigenda ndowooza kusukkakokko wano byonna bye weetaaga okumanya ku musango guno bw'oba kale ggwe ng'omutemu omutegedde nga wandyagadde sente tuzirye kibulooka inbox me ongambe Viki omutemu mulabye nze mbuulira then nze nkubire police ejje etuwe millions za 5 n'entwalako 25 Laina omala kakasa nti omutemu gyali. So nange mala kakasa nti omutemu gyali ne nange mpako milioni 2 mumeka kale nsazeeko mpako milioni 2 goba uli otidde okubira police direct ngoyagala nze mba nkubira police then olina okusooka okumpa ebifaananyi n'enkakasa n'empeereza police n'enjibuuza yoono gwe munoonya bwe muteeka mu system ne mwani maskinga face matchinga police ano teina gundi bifaananyi I mean teina software yoyo Akola ati. Amachinza gundi sketch ziba sketch si skeleton temwina abazungu mu firimu ndaba bajasi baleetayo ba ewire naye nga bamanyi kompyuta wali abachinga skeleton bagamba nti engeri amagumba gye gakulamu bwegati wano tetukyali ku system ya sketch ate oteekewo ya skeleton kale mubeere bulungi mweraba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera Alkadiri omusomi w'edduwa ez'obuwanguzi duwe eziyambibwako ngo ofukamidde ku kyoto ekyo kyolabaawo ekiyitibwa kanoonya ekikunoonyeza obuwanguzi ekikunoonyeza amaanyi ekikunoonyeza okufuna ekikunoonyeza emirembe mu duniya n'oba nga oli bweru waggwanga passport zo zakyankalana buli kimu kyonna ne visa ekyoto ekyo kye neeyambisa ne nteekako ne empeke z'ebinyeebwa ezo ne nzisimba ku lusuku ekinyeebwa kibwe kimala okumera n'ekijanjaalo ekyo Allahumma ghafir wallahi yarzuqna salatu wassalamu oba maze tuka ku buwanguzi amanya gego Alhaji Idi Binywera omusomi w'edduwa ey'obuwanguzi ey'ekibala okuli n'ekyoto ekyo kiyitibwa kanoonya eky'obuwanguzi ekikunoonyeza emaali ey'emikisa era ey'emirembe. Ennamba yange eri 0703546931 ne ku WhatsApp kweri 0703546931. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera omusomi w'edduwa ez'obuwanguzi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.